watandikira musinzizo Mukisa Luki na Lubega M Film Score waliwo okutendereza eddoboozi ly'okusinza Mukama Katonda liba lyamuwanguka olina okuba mu ssanyu ng'osinza Mukama Katonda n'oba ekyeggulo bakikubye endobo wano olina kuba mugumu era tulengera abagumu baagumye essuubi libaawo kati n'oluvannyuma lw'okutendereza Katenega Muhammadi ye director firimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kale no ekiriwo okubamu ku baweereza obuweereza to minister era nga mu kiweereza ekyo ministry ey'obwa Katonda mubaamu abaweereza abakyala n'abaweereza abaami wabula oluusi abavubuka bangi abagenda maaso n'okulekandi bajja mu kyaki naye kino kibataasaako okumala obudde obungi mu biduula kubanga ate abasinga mu biduula bawawankulayo endwadde embuto ezo ze batetegekedde naye singa abaweereza mugenda maaso n'okulekandi mutandikamu kya Mukama Katonda oba oliawo abantu bayinza okukwata obudde balibadde boononera mu bintu ebitagasa bulamu bwabwe ne baba nga babuwa eri Mukama Katonda kakati waliwo abanja saagala kumanyira eriwa emmotoka tenayita ye nakuya enjo oligino nemuzi ye omulalu wabadde ki saagala kumanyira ekyo kyapa kyozanyiramu tokyemoleramu nze nagamba tonkuba endegeya era va mayuni kati obukopolese bwaki tonawaata omuntu wamanyira nti waya zasootinga gwe mbuzi gwe lwaki ogaana omuguwa atandika okulaba abantu ng'embuzi eno embuzi ani agiyimbudde tokwatako paawo eno banadiini mu kyaki munda bagenda maaso n'okulaba engeri entuufu ey'okuweereza Mukama Katonda kumba ate ebweru waliwo omulalu akyankalanyiza yakayingire Katonda n'agamba temumugaana ennyumba ya Mukama Katonda tosobola genda maaso nakulabika nti ogoba oyo yenna abazze mumanyi lwaki yonna gy'ayise ayolekedde mu lujja olw'ekyaki mundeke teka tembuzi nakuya enjo mujja okuzanyira ku nze munzanyirako sidayo ogenda okwetegereza yatandikirawo okulajana era ng'agamba gy'ava taddeyo lugendo lw'amaanyi lwavudde kwe kugwa wali n'abalalu bakoowa yakooyeraawo ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso eno nno gye tulaba yemanyikiddwa ng'ekijjankunene mu kika so nga nakutegeezezaako wabaawo ekyokuyiga ky'oba otwala buli olaba firimu ekina-Uganda ng'eno kubanga tulaba ebyo ebiri mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo oba oliawo ne twewuunya lwaki biri bityo kuba feesi bitutuukangako naye nga mu bulamu bw'abalala bibaayo ono yeebuuza ki ekyali kibadde ku mukyalo ono naye Omukama ajja musumulula n'agamba nti bantu bangi baba n'emigugu naye Katonda yatikkula abadde ng'awummudde alina engeri gy'awemuka mu kirooto abanga jjinja lya butida saagala andeke obwo obunyonyi nabuggalira siraba lwaki amagongolo geetala olujja luddugala embuzi lwaki tezinnannyuka gwe firimu eno yawandiikibwa Bale Richard sagaana onona kyewamwoyo empewo yakyo omuzira gugudde ono yamanya ne baleeta ono kafiiririra bibi kale nno n'omulalu buli bwakuba ejjinja ate mu kikolwa eky'obukaawu ate gw'olina mwaniriza na kwagala simumanyi netagenda kufa Omukama agenda musumulula wulira ebigambo bya munaddiini ono yayogera ebigambo bibale omukyalo ono yali tamulabangako wuuyo ku bigambo ebyayogerwa byokka bannange omulalu yo ayamukwako eddalu nga we lyamukwatira eddalu yali alinnya bbaasi nga dda bukunja naye ne lijja limugwako ng'ali 40 potulo kati ogenda okwetegereza bannange ogenda okwetegereza waali amaanyi gamugwamu
bamuyita Nakuya Angel original names. Efiri mbagiyita kijjanku nene mukika. Ngeni Mukama Katonda wange. Ye kakati nze ngenda kola ntya. Eddalu limwamuse. Eddalu limwamuse. Omanyi obeera ng'oli mulalu ne likugwako owulira okuswala. Tomanyi masepiki g'abantu ameka ge weemwoleddemu. Oba oli awo waliwo abakututeeka olongojjo nga tomanyi. Kwegamba omulalu buli kyakola kiba wabweru wa kutegeera kwe. Mukama asonyiwa buli muntu. Nagambye ekutuusibwako banafa ba Nasibu Electronics bano basangwa mu Kiyembe Lane. Edduuka liri namba 36K. Wamu senga ne kojja mikolo Masulita. Egenda mwe muke video center wali ku Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Kale nagamba kyonna ekyaleeta obuzibu buno ye yabitandika. Ebiseera ebisinga Katonda tuterawo amakuba amagolo okufuma tulina okutambulira. Naye ffeffe nnyini ne twonoona nga tulaba ate oludda nga twefudde bannampulira zibi. Tamanyi engeri gye yaseeseetuka okuva ku kkuba eggolokofu erya Mukama Katonda oba ku mulundi guno ayinza omukwatibwa ekisa n'amuzza ku nnambiko nateera. Nze nali nnyina okubeera omusikaawe. N'agamba ekyaleeta obuzibu kyava ku kukaayanira busika. Obusika buno bwandeetedde obuzibu sandibadde bwe nti. Ensonga Mukama gwali mululu. Simanyi oba omululu gwe nayolesa Mukama Katonda nansonyiwa. Yakola mululu ki? Era nga naye kennyini alaba buki abantu bakola mululu. Teri yali akoze mululu gwe yali akoze. Kale nga n'essuubi alina ttono nti Katonda ayinza omuddiramu oba omusaasira. Namutuga wange. Njalaga n'ensindika y'abatemu bamutte. Father Katonda asonyiwa abatuze namutuga. Namutuga mwana ono yali talina we yabadde. Father simanyi munnange ebintu byagenda bubi munnange naye simanyi kaakati obambako engeri gye nnyinza okuyambibwa. Naye nga mpulira nswadde nnyo nswaluse Mukama Katonda nanzikiriza okudda. Ebyavaako obuzibu ye ttima lyeyolesa. Tamanyi oba ettima lyeyolesa. Mukama Katonda ayinza omukwatibwa ekisa. Muleka waawo. Njagala olabe. Naye ng'agamba ettima lye yakola kyava ku mululu gwe yayagala okuba ne asikira ssengaawe. Era nga kirabika si yali omusika omutuufu. N'ekyava mu kuyaayaanira obusika. Kwe kutandika okunnyonnyola bino. Oba oli awo mufaaza by'anaawulira mwana ava okumusabira Katonda abe n'okusaasira gy'ali. Kubanga Katonda talina musango gw'atasonyiwa. Kisinziira ku mmeeme yoyo gw'asonyiwa emenyese kwenkana ki. Gaali maka. Ono ye William Kyoya original names. Yalina omukyala ewaka. Mukyala yali olubuto. Era ng'olubuto lukululiridde bwe guba muyembe gye bayita emboona. Ono ye Sarah Khan Kanyonyozi original names. Kiki otandise ebyoka byo agoma kato. Omusajja yali akimanyi omukazi olubuto okumuluma. Asooka makato nga tannatuuka kuzaala. Wabula ebusukka mitala waliwo engeri y'essabaate. Buli omu yalinanga engeri gy'agenda mu maaso. N'okulabika ebintu bino atambuzaamu obulamu bwe bye tulaba omwana byannyonnyola. Mu ssabo eno ye waali omulwadde yali omuyi gwe baali mu kunyookeza. Bino bye tulaba abinyumiza Father Munadiini oli. Ng'ogyeko omukyala gwe tulengedde eyali olubuto olukulu mu kaseera ako era ng'abindabinda anaatera okuzaala. Enno bbanga yagayita Makkato. Kyokka eno mu ssabo waliwo olumbe gwe lwali lutuga era nga bamunyookeza omunyonkanyonka naye ng'era amayembe gakyamuli bubi. Naye omanyi njagala olabe. ndeke wamwe Ono yamugamba ngenda kugenda ne mwannyinaze simanyi embeera gy'alimu. Nako mumuliza nga mulwadde muyi. N'empulira ne baamutwala okujjanjabwa mu nkola y'ekinnansi. Naye we wanaabaawo embeera kasita munange ono ajja kujja atuyambe kwaliwo ayinza omuyambako omukyala. Naye nga lunuma nnyo tewaninde sengangize embeera y'ekyalo omukyala atuuka okuzaala
mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro ne bamuyingiza olusuku era abaana abasinga babazaalidde ku ndagala olabira ku ntegeera yaabwe ono gwe baalitwala mu ssabo wowe gundi gwe embwa eruma naye ate ejjembe liruma kaakati munnaffe mugenda okulabika niyagala alabe ku mwanyina gwali azze okulaba yuno yajja ne muwala we omukulu olumbe lundi bubi bannange waliwo olumbe olukuluma n'ogaba bannumwemu akaddaliddali kati nga mga ategera olumbe oluluma mwannyoko wangi kyekyaleeta obuzibu kati nga bagamba ni omukyalo ono yali yatulwako emmandwa zonna ez'amaanyi ez'ekika naye yagenda n'akola ensobi mu kisenge mwe batereka emmandwa era mwe zisula mwe zigalamira ate ye mwe baamwawulira mwe baakubira obugoma baamubatula obugoma ne bamusuna endongo kati ekimuluma si kabootongo wairindi sumaama oba nzigama wabula takyayinza kuvumulwa ebiseera ebisinga buli wobaako amaanyi gano ag'obutonzi oluberyeberye bw'ogenda maaso n'okola kandi okoleramu ensobi ate kiba okoze ofuna kuba kufiirwa bulamu kaakati obulumi bwalimu bwe bwakamalirizo obumutwala ekaganga era ng'olumba olumuluma teruvumulwa nazi kuno abantu abalingako amaanyi ago tebamalanga ge gadanga kubanga waliwo ense omuntu amala gaveeri neweegadanga n'omuntu yenna gw'osanze owulidde kati bwe buzibu bwe yali yakola bamugamba ne bamusiibudde eno yali lifaalo hospital mu byamasabo lifaalo sabo kaakati singa oba olemeddwa mu ssabo eddene ng'olyamugaa mutwale mu ddwaliro eddene kati bw'obanga olemye ekiruddu oba olina okuddayo emulaasi sikampola tonywanyola ebbeere ojja kunjuza ennywanto olumbe luluma bwe batwe bamujja mu lifaalo gundi bamuzza ewaka ovanga okujja mu ddwaliro nga naawe okimanyi ogenda kufa ŋŋamba essabo oyo bamukomyawo ewaka ng'amaanyi gamuweddemu enfirimba bagiyita ekijjankunene mu kika bamukwata naye nga yakola kikwemuula kale nolaba n'amayembe n'essabu na biki sibyagala bantu beegadanga naye ate Katonda atabyagalira ddala birabako bwe batyo n'abantu bajooga Katonda ne batandika okugenda mu bikolwa ebyekigundi ekwegadanga ebyo oluusi nga tebamaze kutukuza bufumbo akabonero kabeera ka bujoozi nnyo kali bamukomyawo balinda olunaku lwe lwanaafa omanyi okuzeeka nga balinda ddiru ogenda fa efirimu egenda maaso munange nga bamuyingiza ye mwenyena ng'amukomyawo abeera ne muwala w'ono omukulu yasooka n'alowooza omuntu agenda kukola atya kiki tugenda okukola omuntu agenda kukola atya kyava ayita muwala we yenakuya enjo kati ng'amugamba omanyi ebintu byonna nga we biri si birungi njagala ofuuke mukazi mukulu ate aguma kubanga omuntu ojjanjaba omuntu naye ng'okimanyi gw'ojjanjaba tagenda kuwona waliwo batuuka abantu ne bajjanjaba ne bawanika ne balinda muntu afe ekyo kibeerangawo olwaleero abantu balwanalwanako naye kati okusinziira ku kifudde ewa dokita omukulu oli bagambye nti balina kumujjanjaba bamuwe enkoko zaawuute ng'akyali mulamu bw'anaafa baziike kati balina okukola nabo kwe kutuusa ekitundu ekyabwe ekyokumulabirira wabula ono agamba siwali butunda kati amugaakaŋŋe nembeeko kyenyinza okukola njiye okira omujjanjaba sengaawe
ono ye muwala wa Lodi omukulu era wano we wa mwannyina wabeera mu nnyumba ya kitaabwe ey'obujjajja. Njagala olabe oli yakwata ekkuba agende abeeko kyayeeya kubanga omulwadde yeetaaga ebyokunywa. Muwala y'ono naye ng'ajjukira kitaawe twamulabye alina omukyala era ng'omukyala gw'alina ali lubuto lukulu asulirirwa saa yonna agenda kuzaala. Ono aba akyali mu kusiba nte. Senga wuno yajja yeewalula. Olumbe luluma naye lulumye senga. Gwe olumbe luyinza okukalakata amatama ne gabanga olubengo. Kanyeri era tulabe yamugaa leeta tulabe yangu. Waaliwo ensawo mu kibbo. Ensawo mwana wange tereeza kyatandika butandisi kakati mugaa mwana wange ebintu si birungi egenda maaso. N'agamba ni kakati njagala nkubuulire olumbe lulayika luntwala naye nga terunantwala. Yalina obuvunaanyizibwa senga ono yali atuulwako emmandwa zonna ez'enkebuka naye engeri gye zimusaawa kubanga ng'omanyi lubaale omulamu tasamirirwa akanyomonyoomo we lukutta gwe abadde akulira nga tezikwata mulala. Kati senga ali mu kulaama ani gwalekere ttu. Amulabiridde bulungi senga. Senga yogera laama byentegeera. Neetaaga omusika anansikira. Ono omwana kiki naawe senga naye laama bulungi naye muddame sineewulira. Yogera akate ono omwana oli omwana gwe nnonzo n'atannazaalibwa mwono muka kitaawe ono omuwala omwana oyo agenda ozaalibwa gwe nsazeewo yaba atwala obugagga bwonna obw'emmandwa yalina okuba nti ye mulonde emmandwa ge zironze. Senga leka ate nze nkamula obutunda lwaki zironze oli. Abantu abamu bayagalanga nnyo emmandwa zibeere zaabwe naye emmandwa senga kakati saagala ogambe endimulya z'amaanya bino ebigali byo mbikuwadde kwata ebigali byo mbikuwadde naye amayembe n'emmandwa z'oli agenda okuzaalibwa ye mulonde. Ebigali bino tunulira ebyapa byonna sente zamuwadde sente bazira ne zigwawo n'amaliriza ennyumba eyo asiya mu byonna bye bamuwadde talengedde mu busika buli awo bwamulamwa ye kyayagala ye lubaale. Abantu be batyo gye bali ne balaba ng'oli alinnyibwako empewo ye n'alaba nga bamulyako eswaga yakanyuga eri sengaawe kuba ye kyabadde ayagala okusikira senga si kyamulaamidde.
abantu abamu baagala nnyo Lubaale abalinnye Kasiya kati weefiisa buli kaseera buno obusente bwompamu simanyi biki byonna mbunze nina okwereerujja nze n'akamange temuliimu wadde ejjembe n'erimu lyonna amidde Kasiya tolina wadde ejjembe lyompadde mbu simanyi nsikire gulabe efirimu yiino tugenda maaso nagambe nate nga bulijjo eminze nkutuusaako eno nno gye bayita ekijjankunene mu kika era twagala tumanye kivaawa yayomba yamukyawa ontamye kirabe bulijjo nze nkulabirira nnyini nze gweyita okutwala emmanja olumbe lukubaza embirizi Kasiya bulolo nkuyita tonfaako nojja okwata byonna ebyomulamwa mukusika nojja obiwooli Kasiya gwe baakazaala takubonaabonera nga nakoze ntwala ente kutale nze kamulira obutunda gwofukawo otudde nze nongosaawo kiraba olutwe lukiringa Kasiya neera ekijjankunene ono ye Nakuya Angel Original Names abalaba firimu nga mugaba kaakati nno abadde obusente abugaanye wabula Lubaale tabanga siyani nti ogula mu dduuka njagala olabe kyeyakola kwe kuzzaayo ensawo kubanga abeera n'ensawo eyo ekikamu ekiteeka nga kisaba emikisa kati bw'amala okufa omuntu yenna bw'aba afudde mu lujja bakuba enduulu oba bakuba omulanga kati yasooka n'amuzinga mu mbugo za Lubaale n'amuzza mu nju inze kyemanya ekisinga otabula abantu obwongo byanfuna bulijjo mbagamba abamu balowooza Katonda yatwawula mu nnimi nze ngamba Katonda yatwawula mu kutegeera kaakano tugenda okudda erudda ewa mukyala Kyoya yazadde dda bannanga akaana kaluma bannanga ate munanga akaana ndaba kafaananyi omusajja ettama kaali malyo kabuulukusa ettama akaana kaluma naye singa kaluma abakyala singa temuddamu kuwalampa gundi nga temugenda kuwalampa buli omu ng'ayogera ku kitundu ekyo akaana kaluma naye watu bayita myezi mibale omusanga yeebuusabuusa kubanga aba yakutuusaako amaziga ago nze mba nga atuddamu musemberera naye awava essanyu wavaawo n'amaziga kati ogenda okwetegereza mu baana balina kye baamuzadde nakyo omwana kiki kino n'agalooza baani aba baakazaalibwa abalina ebintu bwe biti kino ekika kyambala era kati muno kindaze kano kabonero ngenda kufumbira ddala kaakano omwana baamuzaala n'omukondeere nga gumuli mu kiwato ke kabonero akalaga obulonde era ye omukyala yasanyuka nnyo kyonna omwana we kyalondeddwako bano buweereza ki bwagenda okukola mu nsi eno kiteekeddwa okuba ni kyamaanyi kitegeeza naye yeesiimye okuba ni yazadde omuzira kuki kati ebyo ng'obitadde awo waliwo gy'asuubasuuba bamuyita Nakuya Angel Original Names firimu egenda maaso ekijjankunene mu kika nagambye kutuusibwako bannaffe aba Nasibu Electronics bano basangibwa mu Kiyembe edduuka liri namba K36 Senga ne Kojja Mikolo Masulita era nga zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 efirimu egenda maaso kakatuddako ewa Mutaka Kyoya William eyabadde agenza oleeta obutunda kubanga mwennyina embeera gy'alimu mbi yasigazza kunywa nga bw'alinda kabbuli ye kati agenda okujja ng'ayitaayita Naziri ye muwala we omukulu wabula alabe kati yamuzaala mukyala gw'alina eka kati yabeera akuuma mwannyina kati agenda otuuka ewaka eno no yali ennyumba yaabwe ey'obujjajja engeri gyekiri ndi mwannyina yaliko amayembe g'ekika ennyumba eno yagisigalako obuvunaanyizibwa ku yo kati agenda okutuuka ayitaayita kumbe Naziri gw'ayitaayita yayiseemu dda kati omukyala ono nga yakazaala manyi abakyala babakoowu omwana engeri gye baamuzadde n'omukondeere ono yajja atwala ako kabonero kalaga ki
omukondeere uno ali mugusumulula omukondeere omukondeere oliwe yekyuse naye omukondeere tebagubbye omukondeere badde bagubbye naye oli engeri gye yekyuse omubbi abadde awese naye nno ssebo teri kye batabba omuntu asooberera lubowa ng'ayagala kubba jjembe omwana bamuzadde n'omukondeere akabonero akalaga obulonde ng'agala alyoka agusumulula omukondeere n'alyoka asumululamu omukondeere ono omukazi mukambwe omukondeere guguno aweta nagwo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakati ono bw'alinda nga talaba aba asituka nono wakomerawo owalina nziri wenaina omaguka olinga kabwaka okuttale nagayisenga awo tomulekaawo ngendendeta ebyokunywa otagala butagazi era tatera nanti senga abadde aŋŋambye nkunone nno nkugamba mbu senga yabadde amutumye alina omwana gwazadde mbu simanyi waliwo mwana wo naazadde maama muto yazadde kajuka ono yakomye okuleka mukazi we ng'olutu lumuluma kati ate ono senga bw'abanga yamutumye ne batuuka balaba omwana mbw azaaliddwa kumba ali mukulupalapalanya kati amubuuza sengaawo aliwa kwe namulesaawo gulawo tulabe mbu yamugalidde mu nju yaŋŋambye mumuleke mbu simanyi yeebake mbw awo mulemu simanyi ne bw'aba yeebase nnyo mbu tetumuzuukusa ng'eni kale funguwa wefungula mulango egenda maaso efirimu egenda maaso gayi wanyinaze mufu mama jamusenga mama wawe mama senga obugere buli mubanga bannange senga jagalangaji mama senga wowe ngani senga wowe senga amebwaka senga yabwaka tugenda maaso ne firimu kale no senga yali amaze okubwaka twetaaga tumanye ludda wajja biggwera ne firimu yaffe eno kaakano oluvannyuma ntuddako mu yafeesi Kajonyiike and Advocates. Tugenda maaso ne film kati Kajonyiike and Advocates. Waliwo omukulu akola mu by'okugira yali masekati ga mataka batunda amataka. Ono ye kafulu mukulabika ne bakwasaganya abaguzi n'abagula. Baluwa yali evudde ku executive yasooka n'agikwata n'alowooza oba promotion bamukuza mu Kajonyiike and Advocates. Ogenda okusomamu bannange bamugobye bulijjo abadde nga afuna promotions bukyanga atandika kola nokakano leero bagobye mugobe mu Luganda they have fumulated him bamufumudde is been fumulated bamuyita Sebugwawo Muhammad original names abasinga bamumanyi nga Jeno Kikankane bamugoba kyekigobye omwami ono ovanga okuba ku mulimu gw'abakamaawo embeera nekeera ku makya neyekyanga bwekyanza omulundi gumu n'ofundikira ng'ogobeddwa kati yeebuuza ekizibu ludda awo ekyali kivudde ate nga ebigali mu kyalo babiwa enkya n'eggulo
wabula bino byonna bwe bibeererawo yeebuuza ekizibu kivudde luddawa abantu abasinga babeera ku mirimu gyabwe nga bakola nnyo ku lw'okuba bo bagamba ndi bawa ebigale njagala olabe egenda maaso obusungu bwamukwata yalabanga ekizibu kivudde ku luswata kwa nini bameyita luswata efirimu egenda maaso kagali okuddako ewa mukululuba kyoya William musajja atwajja atambula mpola era yasobeddwa ddako ekyo kyatuuse ku mwannyina yamaze okulugenda kaputi ono yuno kati yajja anoonya Kanyerezi Kanyerezi sokojje lengera Kanyerezi hati mingi Kanyerezi asula yevumbise muvu alinga muwogo nakyo kyakusa hati mingi asula mu kiyungu kati nga mugaali woddirwa eriwo naawe omulimu nze ngenda ogukuwa kati nga mugamba kitaawe tata nga omanyi nti mumanyi kakati waliwo maama wange omuto yazadde omwana akaana kako njagala ondeetera akaana ako ke baakazaala senga we yamugambye akaana ke kalonde akalina okudda mu buyinza obw'emisambwa gyonna wetwogerera kitaawe agenda maaso n'okuleka niyewunya newankubadde senga we mwannyina yagambibwa nti ajja kufa naye engeri gyafuddemu nga yakibwatukira tatulooza tugenda mujjanjabako omwezi oba ewiiki musajja tulina kwemuluma mwannyina amuleseeyo mu nnyumba eyo eri gy'afiiridde naye ng'ebirowoozo bimwesomba tamanyi na kyagenda kwogera kyokka tannaba kuwola omugenzi tannawola batumye Kanyerezi agenda bbeyo omwana ono eyakazaalibwa bamulemese Kanyerezi nindi magezi Ronald oligino nemuzi kanatandika okubaza omukyala ali wano n'akato tekakaabakaaba nnyo kuba kaana kalonde kaliko emisamba gyako kati bwagenda mu gundi mu nnyumba omuniga n'abala omukyala agenze mu nnyumba okuleeta nnywanto akaana akalesse wano agenze mu wuyaja n'apasuka omukulu yapasuka omumpembe yapasuka kakati ono kyeyakola hapana kiki nomanya nyowe yande ebintu biganye ndeka nvaako byawe ebintu byombi ku ntuma otya okubbayo omwana w'abaana simanyi oba mwana ogenda kumukola kyoba ki tubigonze dabayo jangu wano akaana kati bakakuleme okuleeta genda okantugire wanje nyowe Kanyerezi kwita omuntu oyagala nzitomu sisobola kutamu nyowe kwita omuntu Kanyerezi yagaana okutta akaana katuge kitwale nga yatisse omukazi kino kana katako okutta omwana mbu okitwala nga yakoze omukazi olubuto n'omala n'olugjamu Kanyerezi n'agaana yamanyidde kunywa bongo we mbuulire omwana wani kati ogenda okudda eno omwami yeekyanzi mwana wani nkubuza byoyogerako naawe omwami ne yeekyanga kye kimu ekyanza wulira omwana wani goyina ate yandibadde oli musiru emmando ze waffe zimala galimba katimbu senga nga tannafa ebigabo byasembeyo okwogera yabigambye muwala woono omukulu n'agamba ndi omwana oni wange wakwendera omwana oyo gwe baazadde mbu si wa munju
naye ng'omwana oli abadde apalapalanya ng'ekigendererwa kye ayagala taata we asobole okulekanya omwana ono bamugoba mu kika baleme mumusikiza emmando ez'ekika kataata akomyewo yeekyanzi okusinziira ku muwala we byamugambye amugambye sengaawe nga tannafa mwannyina woono nti ono omwana si waawano kati ono ng'agamba nti omwana baamuzadde n'endulundwe akaata oluyi omwana baamuzadde n'endulundwe nga sigiraba osiruwala nakawere gwe bagunda bati banaye mugamba talina gakaaba omwana baamuzadde n'endulundwe genda twala gasiya oŋŋamba otya nti omwana abadde n'endulundwe ate nga teriiko kitegeeza onimbalimba yamugoba kati Kanyerezi gwe batumye agende ate omwana n'agaana sijja yava mu nju n'ekiwabyo n'amuwabya ati n'ogamba ki konka noyenda nkole ki hano ojja hanu hariya ojende akaana akanankiji okamize omusu okayata amino andi kazira mino ajja akayata ekibuno nja okuleetere ekundi noyende kundi oba noyende ekimironko kangende nkatte ngenda kuleetera ekimironko oba ekundi lyako basi ajja kukitegeera jjukira bino byonna abyogera nga bikwasa n'ensonyi kwe kwava okulabika nti agwa eddalu kubanga yakola ettima kaakano waayita emyezi 3 bye tulaba naali mu binyumya era father ali mu kwewuunya wabula father yeewuunya mpola kubanga abantu beetika emigugu abamu ne balabanga mizito kamala naye ate wa Katonda okutikkula kyanguwa singa obukkiriza era ng'osazeewo wamala okuyita emyezi 3 situmanyi oba akaana balina okukatta naye nga jjukira bagenda okusindika Kanyerezi agende akatuge ate ne taata wa muwala ono yali amaze okugoba omukyala ewaka era ng'omukyala yeeyongeddeyo kubanga omusajja yali amaze omugamba nti omwana leka yamwenda bweru era namugamba mutwale gye yamuzaala kati omwala ono atambula enfirimu egenda mu maaso ng'atambula alina ensawo gy'akutte njagala olabe alina ensawo gy'akutte waliwo yali mu kutematema nkeni mukadde muwala nasanso kula sala usibyoti akabuliriro nga gye wa kitaawo omuto hani mugamba abadde agenda ludda kati ng'amugamba ndi muneyi njagadde mpite wano bino mbikuwe owange ompaddeyo jjukira sengawe yamuwa akasente ng'alina okakozesa okuleka ndi bazimba ennyumba empya kuba eno yali ekadde eyinza batasobola kulera bazzukulu akasente atandiseko bakitaawo abalala bigendererwa byeki naga mwana gwe ate nalaba nga olimu amagezi lwakuba abasigadde baali tebamanyi nti olimu amagezi naye nze nkirabye era nalaba gwe olina okudda mu bigere bya mwannyinaffe yali atulwako ensonga zonna gwe abalabirira amayembe amagagga kuba kuwe gye tulina okujja nga tunoona omukisa bannange era taata nakyo si kibi era nakyo nkisobola abantu abamu babanne baba baakula batya olina abanga alowolereza mu byabuyinza kubanga yalina ono omwana asobola okutulabirira jembabi simanya yazaala omwana omuwala alimba ekyo abamu ku bataata bakiraba ng'ono omwana ye mutuufu kale ogenda okudda eno waliwo ali mu kukoola ebinaakani bye bijanjaalo bye
ali wano ali mukola bijanjalo efirimba giyita ekijjankunene mu kika kakati lodi nga tajja ye luba kyoya oligino nemuzi kyoya Williams kati nga jje wa mukulu waabwe mu kika ky'enkebuka kali ng'abagamba ekiro kyakusamira kati ebizu byonna bitandise okubeera mu famire. Waliwo abaagobwa ku mirimu okuva mwannyinaabwe lwe yafa kubanga Lubaale tanaba kufuna ntebe entuufu kwatuula oba oyo alina egikongojja. Kati baagala babe nga basamira basobole okutereeza ensonga kubanga olwaleero n'abalima mbwe ebibala tebikyattulula wadde okuleeta okumulisa oba ebibala ebirungi. Abalina emirimu gibaweddeko obwavu bubatta lwakuba nti Lubaale ayaggayagga. Ono yagamba nti bye toddamu bimbulira ebyokusamira nakoowa omukazi okunnema ebyo byonna nagaani ani omukazi era okubanga agenze byonna bintu byavaawo ate wowe yakulema nze alemye wange bw'aba alemye gwe aba alemye nze oli musiru nze nakoowa ebintu by'ensaasa ebyo okukubwa endege buli kaseera nembanga atomeddwa emmotoka saagala genda toddamu nakwogera ku byakusamira wano twala empalata ekulinga obusamize maaso gakulinga endege. Kasirye John Bosco original names bannange abantu bakyagala kusamira kaakano mu kaseera kano twadde erudda omukyala oluvannyuma lubbanga eryo nga bbawo amaze omugoba njagala olabe waliwo akaana akatudde akali wana akato mwana omuwala ku myezi 3 aba atuula kati Kanyerezi baamala ne bagira omwana bamulunduula mpaka yonna gye yali ali. Kanyerezi ali ku mission eddogo liri ne bamwamba agenda okujjo kalazeewa bamwambaza eddogo yakutuga kaana naye omwana gwatuga omwana gwatuga omwana gwayagala okutuga wanje uno wuli kumba omuzimu guli ogwali ogwaba enkebuka gwasenga Kanyerezi n'akumamu yatandika nga pijot Kanyerezi yakumamu olukuma sirwa kuno kati iwe konka ninja okuyita akaana nkaji akaana kabuka ng'embeba eki ayi bambe nomanya akaana kaenda okunja tamino nomwana ku gaasi akagulu akaana ani abadda katumbira bwojoti nti ndeje eri mu bangeti apana katimbi kumiza wano nyewendugaho katimbi vudde mu oli mu amagezi sakutuma otege ogobeko kyokola ate oli mu amagezi magezi nga ina nene kituganga genda bwoba okasobola oketugiremmuko oboloza katugika kali akaana katumbira katumbira kati nojoka bakoti kalibu amugongo okyuko boti kagenze mu nkiziti genda akaana okafune yamuluga yamuteekako oluwabyo awabeewabe nani sente zawe nzenda kukazana sente zewangamba okukolera zo nzaagala naye omwana tatugika magezi Ronald oligina names kotegedde ebyama byange n'agamba bw'otakola kyegambye aga amatama ngenda gasiika nja kusuula olunyata mu mannyo omwo njagala mwana kati genda oleeta omwana oba sekyo ngenda kusiika amatama bannange n'omanya omwana ekitu zinkwesade musajja nene mubiri mufu ekintu kyalabye bannange andeetedde obuzibu akaana bwana wakitogenzeeyo oleeta omwana omwana genda omuleete ngenda muleeta banza ompeereze 10 nze ngula akawunga ka naye nyala kusooka kulya akawunga ka muwogo nzikutemu nfune agagoba omwana abuuka ayagala afune agagoba omwana abuuka notaleeta mwana gweze kali nga kanzikuwe naye ogeza n'otamuleeta
ojja kukiraba banange ya kwata singa toleta mwana otaleeta mwana oyo ojja kinyonyoka yanguwa genda oleeta omwana munonga efirimu egenda maaso twagala tumanye luddawa gye bigwera twagala okumenya luddawa gye bigwera ne tuddayo ew'omulokole kali baasalo baleeta emirembe maali ejjudde enneema omukama omwana w'endaaya naye kale soola eyo gisaba ate mbasabira aboonoonyi gwe nokkiriza nti oli mwonoonyi lengera bw'atunulanga okwonoona baamugambye ku ky'okusamira yazze mu kusoma sapuli ine baba nenkuyita okuva eri kyogama twagambye ne tukuyita baba n'otatwanukula salabye ebi tuli mu sapuli tamanyi sapuli va mu bya sapuli waliwo ekiriwo ekika kiggwawo mwati mwabanyingiza ngesetaniza baleese sitaani otuyita sitaani weerabidde wajozaalibwa ffe boyita sitaani bujjajja okimanyi tutambulira ku bujjajja obwo tulereddwa emmandwa bbanga ddene oyagala kuleeta kanyoomonyoomo wenda oli awo ssebo oyo yanika bwanisi birevu bikulinga etteete kati ngenda kubulira ekyokusalawo kye tulina okukola tuwe enkoko tugende tumaliriza ebyekika buli lujja luvaamu enkoko mu kika ky'abenkebuka era ne baleeta omuwala omu emmanda ne zirondako ani gwe zinaatuulako ono ali musapuli munviire temwogera byamasabu wano bba saagala ono omwana wange talina gy'alaga nava ne mubenkebuka kati yeddira bigaaga ekika ky'enkebuka akifuluma kuba balogo kungwa abadde na musapuli eyeddira ekigaaga saagala n'abagoba ali mirembe maali ajjudde neema wuli musapuli mirembe maali ya paatiri mwana mirembe emiwotofu mu bintu ebitaliimu efirimu yaffe egenda maaso bw'olengera olutwe kasajja gwe kale kanduleege kandeege olutwe tugenda maaso kaakati munange oluvannyuma ogenda okudda erudda n'olw'ensonga eyo mukimanyi nti ekiggwa kyaffe kikalu temuli muntu akirabirira ensawo ngikuumye akasi yayita abantu ab'ekika ensawo yali ekuumiddwa ey'ekika tewali mulala kubanga okuva mwannyina lwe yafa ensawo eyebadde ekola ki ekuumiddwa era ng'eri wano ono kyava akubona akaama mukola ensobi kale ddala ensobi baagala balonde ani alina okutereka ensawo eyo era emmandwa zirina kutuula kwani kone bwanika mwatandika ndio tusalirawo kiddemu si mutuufu kaakati ono okuva lwakimanyi nti talinayo mwana mulala yenna ate abalala balina abaana abawala babaganidde mu bo balokole ono yabagamba nti omuntu gwe mwagala okuwa ensawo si mutuufu jjukira ono bamuwaddeyo kakyakwaka ekintu kidoogo omuwala oli mu kukwagala ensawo eno yatuuse kubeera ng'ali ku kampeyini omulengera ssebo kati ayise ono maama we nazivinyi mbu amusekendinge ensawo eyo nze nsobola ogikuuma munnange ukitegeera senga kati senga era njagadde engeri gye tuli mu kubanga ekintu kino nyagala omanye nze mutuufu ekyo kintu kidoogo lengera omuntu watandika okuguliririra ku bulayika ne bamuwa amayembe yesenga nazivinyo yamuwagidde era ne balyoka bajjayo olugoye bagende maaso n'okukola ku kyokusumikira atakkiriziganyizza nabo bamusunye kibooko we twogera ali mayiro ompitirivu va wano baba omwana muwensawo efirimu egenda maaso omuwala ono yaguliririra
naye nga ne ssengawe omugenzi yali amaze okulangirira ani mutuufu agenda okuleka ndi akuuma ensawo ey'ekika. Wabula yalimba kitaawe mbu mu bigambo bya ssenga ebyasembayo byalaga nti omwana ole yazaalibwa si wa mu nju. Muko Kikyata. lindako Wulira ono siye mutuufu. kakati muko najja Ani agamba? ng'abagamba ono si ye mutuufu gwe musumikira ensawo. Mukwata obuyinza obuzito okwekkanira olusozi mu bukwase mu bisse ku begabega by'omuntu omu. Omugenzi gatanafa Na yaŋŋamba wulira muko Kateregga Medi ye MK Baba wazadde omwana. ne bagamba nti omwana eyazaalibwa ye yalina okuleka nti abeera n'ensawo. Kati onawulira ayidde abuguumiridde ayagala kuyoolo ly aleese olugambo. Otambule Genda okulagulako tunatukwagala tunajja mu ssabo lyo. manyi okola ensobi okola ensobi omwana muwe Yambaza omwana ensawo. Mwezi. Unanyakula nyakule. byaffe. Bino bya mu nju bwe tunatukuyaga tukwetaaga tunaakuyita. bw'ogambye mayanja Nkubuulidde togamba sagamba. Tonga tuviire. mbala Yamba otuviire. Tebyagenda kunoonya Egenda maaso. mayanja bino bise byewamu eti byakikakyamu. Efirimu egenda maaso. zenyenzi Ne bamugoba. Yambaza oli naawe emizimu nga teginnadduka. Nze nkoyobona. Tojja kutulwisa misambwa gitulwisa. Twalwisa misambwa. Naye ebigambo ebyogeddwa oli ono afunyeemu effumu. Abawagajjukira bafunye kyakwake. Baalidde enguzi. Mwambaze. Bw'abasinga babonaabona balaba bagobye ku mirimu embeera si nnungi. Omwana ekisa kyalina kyamwanyinaffe. Erinnya lyese. Ne bamuwagira mb'oli alina ekisa kifaanana eky'omugenzi. Eri waliwo alingiririza. Omwana Kumbe lye limaama ly'ono. muto mwanyinaffe afa sifunanga mire. Nange sirina. Kakano kirabika oli bukyangano ba ono maama waalino gwe bazza. Tunulira. Era liri eririsanyuka lye limaama. Eri abantu baffe. Atirina kyo. Bagenda okwambaza omwana waalyo. Baaligoba ne bawasa omulala kati gwe bawasa naye ne bamugoba. Ne bakomyawo lyo. Ono omwana yetu tewemulugunya kantu konna. Mwanyinaffe yaleka amulonzi. Erinnya lirye. Buli kimu kijja. Omwana muwulisawo. Baba webale. Kannange webalire. Ekituufu. Ne bagimuwa. Ne bagimuwa. Wabula bagiwadde mukyama. Yasanyuka nnyo. Kwava agyambala. Kyabadde awaalirira. Kyadde afiiririra. Baba nyonge. Era kyabadde ayagala kyekyo. Twagala tumanye wajja biggweera. Gwe baagobye. Bambye embuuku mu nsonga z'ekika nga tasalawo. Era ne bamugaa atwala ettamiiro lyo. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yatuukirawo. Muganda wa baba bbaali ebintu bimazeeko emirembe abasajja mbagambyeko bugambi kati niwe katizomu Yatuukira waani wa mulokole. kataliwo Sajja nbagambye gwe bambaza ensawo beegendereze ne bamutuuza ne bamusumikira. okubanga otuta omwenge Naye kati gwe lwaki otwala omwenge mu mandwa z'abale? bulira Banange sirina mandwa gye ŋŋambye mbukwata ku cupa. njiye si mwenge Naye mbagambye bugambi nti gwe basumikira si ye mutuufu okwambaza ensawo. ekika kigenda Kibooko we bazikubye nze ezisigaddewo zikutte ettaka. kale neesinga omuntu omu mukama katonda wange Nze ebyo nabivaako ebyemmandwa babeere mu nsawo babeere omwo. njiye simu mwe mumanyi nziremu nebivu Ono neyeeyongerayo. katonda wange Wamajja tugende Kalimwezi. Ne basalawo bagende Kalimwezi. Kwekwate kubo bagende Kalimwezi. Kaakati waliwo gwe baagobye ku mulimu.
nga takisuubira. Yakwata kubo. Efirimu egenda mu maaso. Bamuyita Ssebugo Muhammad. Nasooka yeetooloola wonna. Avudde mu kibuga ku booda. Naye yali wa musika ky'abano ab'enkebuka. Mayanja begase ne Luswata ne bawa omwana ensawo ne bagiwani Nanzi. Kati ensawo y'ekika bagiwadde Nanziri okuva sokolindeko Nanziri ensawo. Luswata ne Mayanja bawadde ensawo bagiwadde Nanziri. Ate nga Nanziri si yabadde alina okuba nga yatwala ensawo y'ekika. Baagala tukubya misambwa. Okimanyi nti bangobe ne ku mulimu be bazannyira mayembe gaffu bwedda simanyi. Wedda simanyi. Mu kika mwalimu kanyama. Mu kika mwalimu kanyama. Nga bwanyiiga abanga embogo eyasiibye. Uyo. Balabika bagenda kutegeera nzani. Bwanyiiga afaanana embogo eneetera otomera. Bamuyita Ssebugo Muhammad. Efirimu yiino bazannyira mu nsawo batukyankalanyiza amayembe. Nze bangobye ku mulimu lwakuba lubaale. Kati ate bano mu kifo ky'okutereeza lubaale bane bakolenga lubaale. Lubaale kenkomewo mulimu ekika nga tebazaala bantu balina ebimpemepeme. Efirimu egenda maaso. Waliwo gwe bawadde ensawo. Ali eno ayagala ensawo. Baasi kumbe yali nnyiniyo naye yagireka. Lubaale si kikopo nti okigula mu dduuka. Ensawo erina nnyiniyo mu jimu nedda n'agiremera. Bannanga abantu baagala ebyobusika. N'agamba bw'otazzaayo nsawo ojja kukiraba. Yakifunanga kirooto. Abantu bangi bafuna endooto nga zibalabula ku bintu ebiyinza okutuuka mu bulamu bwabwe nene babitwala okuba nti bya muzannyo. Tozannyisa ekirooto. Era buli kirooto kyonna kibeera n'amakulu gaakyo. Kaakano yakwata ekkubo. Kyava akwata ensawo. Bino ebirooto abadde tabifuna. Yakwata essente n'azijjamu. Byo bimutabukidde. Naye nga yesanyu limutta. Era yagamba tagenda kuddira ekyo kyalaba kye yafuna akize gye yakijja. Yenaku ya Angel. Sigenda kuwaayo. Firimu eno yawandiikibwa Bale Richard. Ekyatandika butandisi. Sigenda kuta. Abasinga amaanyi nga babeera mu biwato nze gwe sikuta. Abaasumulula. Kino kyazanyirako teyakimanya. Banange ogenda okwetegereza. Kekalinga akalira ke baazaalira ku mwana. Kaakano katu. Wano tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri. Okusobola okumanya kye kyatuka ku bulamu bw'omuwala ono. Tubaye tulaba ekijjankunene mu kika kibadde ekitundu ekisooka. Naga ekituusibwa ku bannaffe banna SIB Electronics basangibwa mu Kiyembe Lane. Shop number K36. Egenda mu Mukama Majestic Plaza level 5 edduuka li namba 8. Era nga ne Cornerstone tujja kuba tujikutuusaako bulambalamba edduuka li F71 Cornerstone Plaza. Mwena abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo. Tuzzaako kitundu kyakubiri tumanye ludda wajja biggweera.